birungi ki ebiri mu house lwaki buli muntu yenna gyali oba asanidde oba tasanidde oba wankula ki alowooza nti kirina kugwera mu palamenti ki kye tusubwa mu palamenti birungi ki ebiri mu palamenti ebitiibwa ekisooka ofuuka honorable atali ngali bwe nagambye ni courts bwa mmeeya nga tuli bakiya paso obeera honorable obeera ku bantu ababaliwa mu ggwanga ku masiga asatu agafuga eggwanga tu eriyo bingi ofuna passport ey'enjawulo ku bantu banno abalala yadde nze nayo nali mmeeya nali nagifuna dda naye lwofuna passport ey'enjawulo nze omuntu wa bulijjo simba sisaanidde gifuna gwe era naawe ofuna eyo gy'osaanidde okufuna nenkomere ya bbulu tu teri kifo kisasula bulungi nga paliament kuba toyinza kusuusa nnaku za mwezi 12 nga paliament enda kuwa musaala gwo ate omusaala omusava ekiyungula ky'omusaala ensako ogifuna obutasukka mwezi nti gubala kuggwako ate ensako ensava emmotoka bagikuwa ya bukadde 2 buli aliyo oba ogigula oba togiguze teryakubuuza so siizo bazikuwadde ebyo bisangawo n'olwekyo kifo kya bavunaanyizibwa otuukirira abanene buli minisitule yonna ekolagana na paliament era bw'oba omanyi kye bayita lobbying osobola okubaako byotuusa mu bantu naye wennyini osobola okuzimba eddaala lyo kuba ne bw'otuuka ku mulyango nti ali azze nti honale olaba ne baba honale be yawummula era osigala kujjako nga wali weegyekuula naye osigala oli respected kiyinza n'okutwalira ebbanga nze naaba omuntu bemmanyi nga yava mu paliamenti ya 8 ey'omwenda n'ataddayo n'ey'10 n'ataddayoey'11 n'akolaki nolikyo naye nga kifo kya kitiibwa nnyo era n'omwana we yenyumiriza kiringa kati bwe nenyumiriza nti Ssaabasajja Kabaka yasalawo n'akuba olubiri ewange awaka nga waka weeka wano wooli Kabaka yagabulirawo Buganda nga wawe yekka nga munju alimu yekka gwayagadde gwayita buli kintu kyonna mukyusa ndabirwamu ne mukyusa buli kantu mukyusa empologomeze kati Kabaka bajeewo 2018 kati nakiri bwe kiri n'omwana ayinza okukikolerera ate abaana balina abantu bebegomba naye akiwegomba kati gumbi oli yali awo kati nze nina abaana bempeera mu masomero ag'enjawulo omwana oyo asomagana honale bwe yeyanyambako nange kansoma osanga lumu ndibeera bwali basibadde naye ndiyambako nga honale bwoli bwe yayambangako nze ndowooza nti ekisosana okutina ne gavumenti togibeera wala ng'ogyeko kalbina ebyokusiigasiiga enzire bizze nti buli muntu olina tatta n'ekifaananyi kya munne n'ayagala agende ng'abaako kyayogerera omumulala kubanga alowooza oyinza okufuuka kino naye nga reality yali badde nesigala nti abaka ba paliament ng'abalamuzi n'omu ku bantu abaali badde mu ggwanga lino abaweebwa ekitiibwa naye baba bawummudde ki kyosubwa ku palamenti omisinga palamenti era bwe guba bwe guti olina enteekateeka eddayo ekisa kya Mukama moto yange egamba nti Mukama afaayo era buli kintu kyange okirabako nti afaayo si afaayo naye Mukama afaayo ku ggwe nange nekubalala kati oyo afaayo gwe ntunuulire toyinza butasubwaku gwe emyaka sinatuuka na myaka giritayalinga ne bwe naali badde mu civil service kati gwe oyinza ogamba nti etogira ekisiisi kyajja kati kiri eri bantu baffe kukitunuulira nemala okusitatinga ate naawe n'okola nnyo strategy lulinakola strategy ng'egenda nnyo mu kuzimba amasomero kuddaabiri kuyamba bibiina by'abananka by'abakyala kugaba ku stage bodaboda nga ndowooza nti nkola zino nga paris modo bawe entandikwa naye ate kati na strategy empya bwe mbaazizeeyo eyinza okuba nga ne sente tebajja ziya naye nga zisigala zibagasa kubanga oli oluusi wagaba nga boda ku stage ate nga bagaba basatu be bazirya abantu tetegedde naye nga buludde kumpi nagaba boda stage boda 28 akalulu ka 221 mukakuyisa kati era ebyakavambye wali osuubira nti bannamukono abazze bakulera ebbanga lino lyonna basobola okukuta n'ogwa era bwe guba bwe gutyo olowooza wakola nsobi ki nalina okulwanyisibwa kungi
yongambe kiki wenjuza kutogikwata naye n'okulwanyisibwa kungi nze saalowooza nti biri ebintu bikyali twakyanyiza emyaka 3 kati balina okulwanyisibwa n'ensimbi nnyingi era tibanda kubamu theya dale yes buli lunaku mbeera ku mikolo gyabwe bani abataakuta bannamukono obadde manya ekibiina muova be bataakuta n'ekibiina kineetaaga kubanga nkola bituufu tebayinza kugana Muyanja yatuswazizza nakati emirundi emikulu ndaba ku ledi ez'enjawulo ku tv ez'enjawulo nga balina topiki zebaagala okwogerako ne bakugamba ti ono wa NRM ono wa DP ono wa naye toyinza kuwulirayo muntu akwaka nkyuzi baga oyo byajja agenda kwogera bituufu tukyabulamu abantu abakola ebituufu biseera ebikulu tulina okusomozebwa kunene tubifo bingi mubwa kansala mubagombolola mubasaza mubwemupi bangi abaali badde bakulemberwa ate kati bebakulembera okunako okusomoza kunene nga wekyetaaga okubaawo kyotutola wesanga abamu bavuma buvumi kuvuma nayo nebattooko yakuvuma nebwaba nomusanga oli kumukola alina kuvuma ali kulendi alina kuvuma nedda nze nebwe najja okuvuganya abakitwala nasanga yaliwo kitibwa Peter Bakaluba Mukasa nabagamba nja musinga okuteesa mu paliamenti nja musinga okudda gye muli ne performance nga bannakibiina oba oliawo mu pati zonna zonna ez'enjawulo ekisooka bw'oba olayiranga munnakibiina olayira kuba nti naagondera amateeka g'ekibiina ne bigana abagaleese oba kubanga osobola okwesanga ekituufu ekibiina nga tugambe NRM kireese nti mukole kino naye nga si kyekituufu bw'oyawukana ku mugendo n'ofuuka kaasa bakuwa ekibonerezo anti kyegyali badde enkola ngaweebwa ekibonerezo mu bibiina byonna kubanga leka kwogera ku NRM yokka mu DP obiwulirayo mu FDC obiwulira mu NUP obikola ki kubanga omuntu ono waliwo lwawuliranga okukkiriza kwe tasobola kwawukana nabo kyali badde nga abantu ekibiina kivangayo butereevu ne babagamba epositioni yawe kati ng'omuntu bw'akola kyakoze tavunaanibwanga mu eba party position naye oluusi obudde tebubaawo ekirala communication eno egenda nefiira mu bamu netatuuka erina kutuuka naye nga okukola ebibiina tukyali buvunaanyizibwa kuba twakabitandika si bye tubaddemu ebbanga eddene twali mu mugendo era abantu baffe abasinga bwe bakyabala mugendo ate ekizibu owaliwo ensobi gyoyinza okukola bw'ogikola nga oliwo FDC oba NOP oba NRM oba ekibiina kyonna tegenda kuvunaanyizibwa kibiina bagiteeka ku ggwe oluusi n'abaana bo ne famire yo lwekibwabalawo ebintu ebiyitaaga okuba abegendereza ennyo ebintu ebyo ebyobufuzi birungi naye bibi bitya biyinza okulondoola abaana bo olina bagamba kirammwe yakolanga ati batuyisanga akakanja naye kati nze nebwongamba kugenda wa muowino sina gwe ndiko olutalo okujjako oli nga tanjagala bwagazingamu naye tajja kugamba nti Muyanja yafuma oba abenalimu oba abadp oba aba UPC oba bwati oba yafuma president no wakati wano honorable ng'olengera nti omuyaga gw'ekibiina ki NUP guzze era guzzenga muyaga twalaba ku bannaffe abamu nga bakyusa ne bagamba nti kati nze ku luno ndiwe NUP oba ndiwe NUP kiki ekikugaana okulippira etokota kuba kulungi nnyo naye nayo si nkola nga teweeteeseteese kuba bangi obalaba n'omuwulira nti ali mu kibiina kino naye nga byakola biri contrary n'ebibaga okukola kuba mutima gwo ng'omuntu agenda okukola zino esaati zetwambala nenyambala tisaati eya yero era bangi babirimbye nnyo n'omulaba oba mukolo pulezidenti ajja natekako tisaati ya yero oba nalabanga Kyagulanyi ajja natekako akakofiira akamyufu babikola just for survival, that's personal survival. Naye omutima gwo kugamba ki ng'omutima gwo gukolerera abantu oba gukolerera gwe nti mpiseewo kubanga ku nsi kuno tuliika akaseera katono era kyekugula okujjako mu Buganda wano nti abantu buli afudde bamuwaana naye waliwo bataali waali n'olwekyo mbufunze ku nsonga eyo nze kyenneebaza Katonda nti nkola ekituufu
mu kiseera era tewejjusa okuba nti wagenda ku NUP sejjusa ati siri mu parliament ekiseera bwe kiri baawo nga oliddayo bwe kiri basizeeyo waliyo n'abatabeerangako bakansala ku byalo gye bali balamu bakotutuno wano honorable essaawa eno nga tokyalimu active politics ow'ekikula kyonna okola ki nze nno puroguramu yange ebeera bize nnyo kuba bugenda okukya nga bwe ndawandise ku lupapula bungi kati ng'olwairo oli walo naawe nize enalevu fulaga beyala wa constituency nkyalina okulondola ebintu bya gavumenti bitambuli kubanga abantu bano gwe omuntu eyasubye omutwalo omulamba nemufuna nga sibubbye abantu abo babasuuliraani bakyafiirwa balwaza beetaaga okuyambako ku basale gino mikolo gyakuzimba makanisa abantu ate biri babyerabira mangu ne batandika okusoma essaala ziri zetwasomanga edda mu kigo ez'okwejjusa tomanyi bwewagendanga gusinze nnyo gusingidde ddala tebibulamu kubanga nawe byojja osuubiza omulala ng'ojja okuyingira si byossa mu nkola kiringamu abakyala oli waba akutwala ayinza okukusuubiza ensinaki neggulu naye ogenda okutuukayo nga nemoroka yalinga gyemucyakaliramu yakojjaawo agizizaayo kati ogenda okukakana nga bewasuubira si byokoze eki si byofunye wandyagadde abantu bakujjukireko kikonale ng'omuntu bwayogera erinnya nga tekuli katugambe na bitiibwa nti kale Johnson Muyanja Ssenyonga kikyoyagala kibavugire mu bwongo era nga yemukyogera nti omuntu waaba kubanga nze okuva nga neerekereza ne kennina nenyamba ku mwana n'asoma ekyo bakimanyiku ogati waliwo nababeerayo bamasomero gati ankobasa tistu nze nyinza okulema okulya nga ninamu 10 nendikwata nendiwa omwana ate nga simulaze nti muyambi ensi yonna saagala emali nayinza omutima gwange gumatidde nekoze muyambi z'okuyamba abakyala zibadde nyingi omukulembeze lwange bonna gyebisa olwekyo ate bayinza kunjukirako ng'omukulembeze atalina lutalo namuntu ne bwonvuma ngenda ku mikolo nosangayo omuntu naddala kati nga lunaku zina abavubuka bamalala n'avuma nkutunuulira kubanga yinza okuba nga wolituukira wendi kikwetaagisa okuba nga obadde mukulembeze emyaka 20 tusiibula batulaba ku Terefayina njagala okusiibula naabadde batulaba naye okusinga ennyo okwebaza omukisa ogumpeereddwa BBS Terefayina nange okujjako wano ate ng'ebeese omwana owange yennyini nandawula omulungi atulaba ku Terefayina bwe bubadde obuufu obwa Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga tukwebaza nnyo okutugoberera we bali kutambula naffe okuva gye twamutandikira n'okutuuka olunaku olwaleero bwe tumunzikidde nze Stella nandawula sisinkane sabbiiti ejjasula bulungi awangaala ennyo omuterega